tutandika okwogeraganya mpola mpola. Nambuuza ku nsonga z'abasibe ne mugamba ensonga ziri mu kooti, naye engeri gye ŋŋenda mu ofiisi eyo nja kuba ntegeezebwa ebiri mu zifayiro. Wemba n'amagezi ge nsobola okuwa gavumenti, ago amagezi nja gawa gavumenti. Ekyokusatu ku nsonga ya national dialogue, ne mbagamba nti okwogeraganya kirungi, kubanga singa abakadde baffe abaatusooka abaateekawo musingi gwa Uganda baatuula ne bakaanya, ebyaliwo tebyandibaddewo. Agenda yaffe ga Democratic Party mu kiwandiiko kino kulaba nga tukyusa gavumenti awatali kavuyo, tulaba nga tutereza ssemateeka, kubanga ssemateeka gwe tuyina yeetaaga kutereza, naddala ku nsonga z'ebyokulonda okw'amazima n'obwenkanya, tubeere ne level playing field. Ekyokusatu, tulina okulaba nga tukyusa obukulembeze awatali kavuyo, tubeere n'okwogeraganya n'ensonga endala. Tulina okuweereza Abannayuganda. Abamu bankubidde amasimu ne bagamba nti pressure z'Abannayuganda zigenze wansi. Abamu bagenze bagamba kati ebyo bya Muhoozi project. Bagamba nti ebyo sibimanyiiko, temutabula birthday party n'ensonga za gavumenti. Naye ekikulu kiri nti nze neewaddeyo okubeera olutindo. Nga tugenda mu mwaka gwa 2026 tulina okukola tubeeko bye tukaanyaako ku nsonga ezo ze njogeddeko. We tukaanya, nsuubira gavumenti eddako eya 2026 paka 2031 nsuubira ejja kubeera gavumenti y'Abannayuganda bonna, kubanga ejja kuba gavumenti y'abazimbi. Bano basereka, bano bazimba amatafaali, bali ku byamayinja, bano bali ku byambaawo, bano bakola tiles, bali bakola kiri. Tuzimbe Uganda eyo empya. Omulimo gw'okuzimba Uganda empya si mulimo gwa muntu omu, era si mulimo gwa kibiina kimu, gwaffe ffenna. Uganda empya kyemmanyi ejja kutandika 2031. Abamu bambuuza kaakati naawe wawoogwa. Kituufu endagaano eriko omukono gwali pulezidenti kati ali mu ntebe n'ayagala okubeera pulezidenti. Naye bannange tekyetaagisa Norbert Mao okubeera pulezidenti Uganda okutereera. Kankole ogwa Musa, mwe musomoke mugende mu nsi ensuubize. Ffe abamu ne bwe tunaasigala mu ddungu lya Sinaayi tetutidde, naye nga Uganda erina okgenda. Uganda erina okgenda mu nsi ensuubize. Ogwo gwe mulamwa oguli mu kiwandiiko. Amaloboozi gali mu kibiina, waliwo abawakanya engeri gye twakaanyaamu, waliwo abagamba saabeebuuzaako, naye neebuuzaako ku babaka nga bayita abana bajja. Omu ku bo onabolumu yakwata n'essimu yange n'asoma agreement yonna ng'ekyali fresh, namulabye yeegaana. Naye ebyo by'ebyobufuzi. Na briefinga
management committee akakiiko ak'abantu 11 aka DP. Era nbeebaza nnyo kubanga kino ekintu tekyaliikinze. Bannayuganda mutwesiganga ba DP. Mwaka gumu mulamba nga tewali leakage nakamu, tiwaliwo kino ekigenda mu maaso. Management committee erimu abakulembeze ab'oku ntikko.